Wange sebo. Nandibuuza ekibuuzo naye kansirike because naffe tuwulira nti alina biliyoni 3 oba zaafuna buli mwaka kuva mu gavumenti because actually sente ezo zijja okusupportinga opposition. Oluusi bwe tuba nga tunaayogera sooka nga noonoonyereza byogera biriko obimanyi bulungi oba tobitegera because oluusi okuvaayo n'oyogera you attack people tobadde mu meetings ekibutawaanya kiri kimu. Muyimbi ate politician naye yagaana okujja eno gye tuli mu kutereereza ensonga zino amanye ekituufu okitegeera because bw'omanya ekintu ekituufu tosobola kuva eri n'omala googera bwogezi okitegeera naye yavaayo n'ayogera ku biliyoni 3 ze tutannaba na kulabako okitegeera tamanyi na nsonga lwaki oluusi gavumenti eyagala okuwa abayimbi biliyoni 3 oba ziweziri oba teziriiwo kati ze nanigambe mukulu wange yandize n'alaba eno gye tuli nga like a Tuesday afuneyo Tuesday gy'abeerewoko bino ebintu ajja bitegeera bulungi nnyo okusinga okubyogerako obwogezi nga tabitegeera bwe bubaka bwenyinza omusindikira. Ng'ate lwaki tajja si muyimbi Bobi Wine ekyamutunda political eki si ndongo nze nsuubira nti bw'aba nga azze wano eno ne tubeera ne tutambuza ffe actually singa kino ekintu yakirimu singa kyatuuka dda wala kubanga bw'aba nga asobola okulwanirira ab'obutale kubanga asobola okulwanirira ssente z'omuwi w'omusolo ezibbibwa nga bw'agamba lwaki talwanirira ndongo eyamumaking eyamuzaala yamufuula ki kyali olunaku lwaleero me that's my view okitegeera so mbadde nsaba aveeyo ajje abuuze kubanga n'okubuuza tabuuza msure aveeri n'ayogera bwogezi n'akola statement nawulidde waliwo nawulidde ne nalabyeko okitegeera so ave mu nawulidde ajje yeerabireko ekituufu akitegeera. Talina kyeyayogerera era ebbanga lyonna lyabeera mu paliamenti nakati bukyanga abeera mu politics talina kye yali ayogeddeko. By the way nze toddamu muyita pulezidenti wange kubanga nze pulezidenti wange mumanyi ebyo se tujja kgendayo eyo naye nga nze pulezidenti avuga eggwanga mumanyi so saagala tuwabye bantu kyenjagala okugamba nti okuva lweyayingira mu paliamenti nakati waali politically sirowooza mbu yali ayogedde ku music lwaki kaakati amufiirako nnyo nga Kenza avuddeyo naffe abalala tulwana tutereeze ate kati afudde omanyi alina obuzibu bw'alaba ekitu nga kitambula ayagala nnyo aveeyo akibuukire balowooze nti yakikoze okitegeera ayagala nnyo credits ne bino si bya credits bino bya kuzimba industry waba nga awulira ayagala kuzimba industry aveeyo ajja twegatteko tutambuze ekintu kuba Kamiliyoni yateeka igoye wansi Bebe Kulu n'ateeka igoye wansi bano nsuubira baganda be abadde nabo for so long ewanga basobodde okikola gwani atasobola kujja n'okwata ku industry ne tutambuza ekintu. That's my point. Simanyi sijja muwayiriza sijjaga nti wabujja wabula bwe buba bujja kibi nnyo naye nze nga bwe nkugambye endowooza yange ave yajje tutambuze ekintu kino tufune copyright kubanga tomanya Kampala enkyayinzokera ku makya nga agala kuyimba okitegeera oba muwala oli omulala nga agala kuyimba so tomanya bino ebintu bikyuka oba Kampala n'azaala omwana nga muyimbi naye kati omwana wo imagine okujja n'ayingira mu system eri disorganized weight nsuubira twandibadde tulwanirira future ffe ne tusooka ne tuteerowoozaako nnyo right now kubanga ate bba abamu balinamu ne kasente okitegeera naffe tulinamu nange ninamu okitegeera ne tetumanyi mulembe guddako bwe tutalwana kati abayimbi bafa baavu abayimbi babaziika babasondedde ssente si kye twandyagadde twagala tutereze system ebeere nga nnuŋŋamu bulungi nti omuntu asobola okuzimba ennyumba nga agijje mu music we ne kati abayimbi ennaku zino bw'atafuna mukazi mukulu bw'atafuna sugar daddy ebyo byonna bye twagala okujja omuntu ali omuyimbi asobole okwagala omuntu gw'alina okwagala nti oyo omukyala ye level ye gw'asimye n'agenda n'amufuna si mukyala kuva eri olw'okuba alinamu kasente ajoge oba omusajja okuva eri olw'okuba alinamu kasente ajoge so nze nsuubira tulwanirire ekintu kimu Uncle Bobi Wine tukulaakulanye industry eno tuleme kumenyamenya emenye okitegeera jangu twegatteko tutambuze ensonga eno kubanga enkyanga bwe nkugambye n'abaana bo bayinza okuyimba naye bwe banajja mu industry eri disorganized weight sirowooza nti kinaakusanyusa.
Crushot Sakita Manya Bamta Robin Kisti Eranga Tuwano Confederation Jam Session. Atenga mchimanyi buli Tuesday eno night ebera promoting aba artists ateranga tusanga aba artists ababade mu industry eranga bazokulaba abana bapya chichi balese. Wano tusanzewo Ray Superstar Ray Signature Kasenya kubyona bemuyita. How are you doing, darling? I'm doing good. How are you, Robin? Ompadde neria superstar yagala kuleta bizibu abantu batoyagala batandikirawo. My sometimes the bagamatino praise has to come when it's due. Kitegeera and otwade music omulungi for a long time. And I'm sure people are excited to hear from their musicians. So yes. Superstar kubanga, we have to recognize and we have to go give respect where it's due. So the Tobangako Federation Jam Session and abayimbi banji bajja era nga leero nkulabyewo nenda banti waliwo abayimbi betala tatera kulaba nenga ate they made up kumulamwa gwa kutereza music industry abana beyagale tuyinza obuteyagala nefe kye twagala okukola kati right now kye tuli kulwanirira ne bwe tunaba tuvuddewo abana banajja maaso at least basange nga industry eteredde pound kyekyo gwe mulamwa kati onakolwayo nkyali muto because I grew up, my mom used to listen to Sevata Kadongo Kam music a lot. Baba Sude, Bakafero. I'm a fan of Kadongo Kamu basically. Wadenga sigwe nyimba. So when now Lidenti Mzee Sevata lero yageno tukubendongo, I decided to come around because I enjoy what he does, and it's time to support each other. Twewagire obona imba Kadongo Kamu, oboli wa raga, oboli wa R&B. Amalala gasoke gadde mabali tusoke tuzimbe industry tudemu tugitereze because when you look at industries like Nigeria, Kenya, Rwanda, these people are together na ife tubadete tuchina. You get my point. Nekati yesawa twegatte ne ba legendary kubanga naffe at the end of the day bajjo tuwagira bwe tufa fe tuweziika. You get, so tweberere. That's why I'm here today. And of course industry nga wamanyi muberamu ebintu ebimu nga we're not happy about it. Bintu bingi biriwo right now we're fighting for the copyright and recently there's a post you made ngoyina kale ngoyina byotali happy about ngoyina goyogerako oba goyogera naye. What was the basis of that post? Because everyone saw it. You are a public figure. What was that? I think it was wisdom or something like that. Yes, yeah. I'm just tired of so-called bloggers. So yes. Basically, that's bakyusemu because gokera ku machano bango inaka YouTube channel nolozo genda kumanyiriro kwa abantu. Doesn't make sense. Tuli mu kuzimba industry atemwe mumenya menye. You get my point. So nze bibye nakoyedde ddala era ngenda faafagana na buli omwe yeyita blogger nga yo none erinnya lyomu eryange sijja kulwani nsobola okulwanira buli omwe naye kunze kiba kinkwatako nnyo. Batukuze tulina families, witwaite tulina I've been in this business for more than 10 years, and what keeps you around is the discipline. Oyinza okuba byokola byakabi ne oba tolina mpisa era ofumuka nga mbuyagana ogenda. Yep. I think for us here, we don't like really concentrate on negative energy. Thank you. Era twagala okujjukiza abantu
of the good things of Ray signature. So nze ngaze nina obuyimba obuba obulungi bwenjagala. Mbadde nsaba nkubireyo ka akapera. Ku kayimba konna konna gwe nga gwe Ray kosuubira nti nokowulira nga kakuli ku mutima akako ku ssaawa eno. Kama ganyizo kuimba, I think it's one of the my zinasembayo kola nakakwane Irene Tale kaga neba kankulowozako zuku kankulowozako lakati via be watching you zetonta manebonyiza oli juice wa katunda ndaira muga katonda gwetewetaga kulimba toyomba ne bwendwayo ninda egwe wange nasala wobo wange. Yeah. Wow. That was Ray signature elanga bwe tubagamba nti no every Tuesday wano ku Federation abayimbi babeera abenjawulo nga basupporting abayimbi bano abatandika mu industry. So thank you Ray for supporting all the upcoming artists. Atenga nekira kibadde njagala okubuuza. What do you think of the new people that are coming up nadala kubola be wano ku stage abatera okujja every Tuesday? Yeah, talent weri nyingi nnyo mu Uganda. I think Uganda is the most talented country in East Africa musically. Nekibadde kitwatawanya nti tubadde tetuli wamu. So nga tetumanya abaana nga bafiireyo ne talent because tetukyalina we tukuŋŋaanira, tetulina we tubalabira. We bagendeyo okusaba stage tebabawane kati eno stage weri free. So nze ndabye abaana bangi nnyo and I'm humbled because fe bwe tuba tugenda tukula tuva mu system ng'abaana bato ate bayingira kuba naffe twaliko abato naffe twayambibwa buyambibwa. So it's time to give back. Njagala tweyambe by the time tutuukira okubukadde nga naffe tulina abaana atuyamba be twayamba okitegeera. Yeah, so it's basically kwasiza wamu tulabe nga tutambuza industry nga tugizimba twongerako ettaffaali tetujjaako.